tusome nate nzikalidde bulungi. Nzize mmazeeko nga muwogo okutuusa ku pulogulaamu ey'olunaku olwaleero, era nkubuuzaako nti osibye otya omunywanyi. Gyebali gyonna gy'osobodde otuusaako engalo. Abali obulungi mbayozaayoza nammwe abayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa, nammwe ne mbasaasira kati ne mbakwasa kawamigero agibajjemu nammwe mweyagale. Tuula tusome pulogulaamu gye tubeerangako buli kaseera wano okutuusaako ebintu eby'enjawulo, naddala okusomera obutabo buno, ate awo kusindika sitamira ekyo twakigunjukira ng'omutiitiizi bwagunjukira okwekweka. Ke tuliko essaawa zino ke kambayiwa ow'abayizi kawandiikibwa Walabyeki Magoba. Akatabo kano nga bwe nakugamba nga tukatandika nti kayitibwa mbayiwa ow'abayizi kubanga abakaddukanya NCDC baasiba omuwandiisi afulumyeyo mbayiwa omufunzo w'abayizi abakola Oluganda ku mutendera gwa O-level. Ekirungi mbayiwa ow'abayizi alimu obubaka obujjuvu bwonna bwe bumu ng'obulimu oli mbayiwa atali mufunze. Mbayiwa yali muvubuka alina amalala n'omululu era ebyamukuba ekigo n'enkoona n'enywa nga bwe tugenda okulaba. Walabyeki Magoba yeeyama dda obutassa kkalaamu wansi kubanga ayagala okulekera olulimi Oluganda ebitabo bingi nnyo ebinyuvu ennyo ate nga bya mutindo gwa waggulu nnyo. Mu by'okuba ebyo bye yawandiika ke katabo kano ke tuliko, ate ng'akyagenda mu maaso n'okuwandiika ebitabo ebirala bingi nnyo, so binoonyaako n'obisoma ne kano kennyini kagule. Lwaki nkugamba ekyo nti essa kijja tuuka nga bugenze buggwayo nga gwakalina. Abaana bagulire, abasomesa mugulire abaana obutabo buno mu masomero. Ekiba kirungi essomero eriba n'ekitabo nga n'omwana ng'omwana alina akatabo akake. Matundiro g'ebitabo muno bwekali, osobola okudduka emisinde n'obeera ng'okeefunira n'ebirala ebigwa mu ttulubiri. Ate bw'osoma togenda lukwakwayo, baamu ky'ojjamu, baamu ky'oyigamu. Mbayiwa bw'omuwuliriza gwe ng'omuvubuka ki ky'omuyigirako, oba oliawo n'otambula nga ye, oba oliawo n'ogaa sijja ttambula nga ye. Bw'owuliriza Ndibassa n'abalala abagwa mu ttulubiri obayigirako ki? Ye pulogulaamu eno eyatula tusome naffe tuzimba Oluganda n'okulaba nga tululemeza ku ntikko gye luli. Muzzukulu wa Mugema Munnakyala akwata empya n'enkadde, nze Mwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulaamu eno eyatula tusome. Afuumuula mutowe awaka. Akawungeezi ako Mbayiwa yali amaliriza ati okwoza essaati gy'anayambala enkeera, mutowe mutema nagguka. Okwandibadde okumwaniriza yamubuuza bubuuza nakkabyo, essuungu nga lijjula okumwabya nti ate kiki ekikuleese kati? Simanyi nno era abakadde banneetaaga. Teyalinda mutema kumwanukula, n'amumegguzaako ekibuuzo ekirala nga yenna yeeyongedde okukaalakaala nti ye wano olabyewo otya? Kumutema nti Haji Burayimu ow'ennabuziina ye yandeese ngazze okutunda sukaali ndiizi we. Haji oyo nga wa mukwano nnyo ne bazadde ba Mbayiwa. Olumu Mbayiwa yali ayita mu bwayiise ne bagoŋŋanako ne Haji Burayimu. Mbayiwa n'amutwalako ewalabeyo. Kale Burayimu yasuubiza Mbayiwa nti olumu agenda kuleeta ne bazadde be bamulabeko ng'alowooza nti asaaga. Mbayiwa yasookera kupangisa Kireka. Bwe yalaba ng'oluguudo lw'Ejjinja luyinza okumwekukuza amangu abeewaabwe bwe yatyanga ate okumwewuubangako, kale kyeyava asalawo okwekweka ebwayiise. Avudde ekyaggwe nga tamanyi Kampala, kale mbulira ate bw'anaamukwekulayo. Bakadde be baateranga nnyo okwagala okumuyita agendeko eka mpozi bamubuuliriremu kino ne kiri. Ate nga n'Embayiwa ye kye yali akyayira ddala kwe kubuulirirwa kw'abakadde be nga tayagalira ddala kubanga ebirowoozo byabwe byonna yabisambajjiranga ddala nti by'abakadde bulala. Muto we yamusala mangu ku muguwa bwe yaddamu nti tebakwetaaga. Ko Mbayiwa nti kati ate ki? Simanyi nno kusabiriza ssente ate gwe gukubagudde. Kale Mutema yali tannaba na kumwanukula. Mbayiwa nga teetandise dda ate okutulumuka ng'agamba nti abantu abo bwe babeera eyo mu byalo balowooza nti ffeeno abali mu kibuga essente tuyoola njole. Tebamanyi nti bu ssente bwe tufuna bwe tulina okugula emmere, kwe tulina okupangisa ennyumba,
okutambuza, okwambala n'okutujjanjaba nga tulwadde, ekyo tebakimanyi. Bo tebamanyi nti baamala dde okwezimba, nti n'emmere balya ya bwereere, ekyo tebakimanyi. Enju mwe basula tebagisasulira, naye balaba busente bwaffe obutini bwe tufuna ne bamala baagala ate okutukamula obukamuzi buli lunaku. Okuzaalibwa mu maka amaafa kifiini kyennyini. Mbayiwa yeedoodolikanye, Mbayiwa afuuse ekijolooto, Mbayiwa alangidde bakadde be. Nsonga evudde kwani? Ku muwala gw'agenda okukyaza. Kale Mutema yasooka n'asoberwa nga talaba kyakuddamu mukulu we yali yeekolobodde bw'atyo. Oluvannyuma bwe yalaba nga yennyudde okuyomba, kwe kumugamba nti nedda tebantumye kukusaba nsimbi, wazira nze nzize kuwummulirako eno kuba twawummudde eggulo. Kunze nti nja kuwummulira ewabaaba ku kibuga. Mbayiwa yavuma muvume nga naawe nno olina akajanja ng'owummulira wani ewange nga naabeera naawe. Laba ekiwala ekiddugala kiyulifu, laba ebigere byo, laba ebigere. Simanyi ezo zonna nvunza zezibiridde, simanyi ki obugulu bwonna bukusiiwuse bukirako obwaki. Ne bw'oba oyagala nnyo sisobola busobozi kubeera naawe, gakulemye gakuddayo ku kyalo n'oyamba ku kitaawo mu kuvuba kwammwe. Bannaayi, Mutema ekyokuddamu kyamubula. Mukulu we bwe yasiriikiriza okuyomba ne bayingira mu nju. Okugoba muto we, Mbayiwa yasalawo obutafumba kyaggulo ng'amanyi nti taleme kudduka njala ya mu kibuga. So ye yeemulula mpola n'agenda ku kaduuka akaali awo okumpi neegulirayo amandaazi ne capati era ne sooda. Bwe yatuusa okudda ewuwe, mu nju teyayingira, wazira yalaba aweekusifu obulungi ng'atuula atandika kwejjanjaba, era olwamala ng'azzaayo ccupa ku dduuka. Obudde bwe bwakwatira ddala ne beggalira. Mutema teyamuwaayo yadde kattawulo nti yeeyalire, wabula yamugamba bugambe nti munnange nakugambye dda, nze sirina bikunta by'abagenyi era ndowooza onaamala gagwira awo. Ate musajja wattu Mutema yandikoze eki? Nga yeeyambulamu kasaati ke ng'akeebikka, ate ng'addira akalala ke yali aleese okusiibamu ng'akeeyalira. Yeezizika kawale ke akasiibwamu n'ekiwero mwe yaleetera obugoye bwe. Bwe bwakyenkeera, Mbayiwa n'azuukusa muto we ate era ayambala agende. Kasajja kati akaali kalowooza nti eggulo mukulu waako yabadde asaaga busaazi, munnange kagenda okumutunuulira nga yenna akaladde. Ebiyengeyenge ne bitandika okumutimba amaaso gaako, ne kamugamba nti eno ng'ate bwe katuubatuuba nti naye ate taata yabadde agambye nti mpummulira eno wiiki 2. Kale Mbayiwa nga takyasalikako musale n'agamba nti owange tolowooza nti kitaawo ajja kumpeera amateeka eno ewange, owulidde? Tekyo tokirowooza nako. Kale Mutema ne kawulira, bambi Kamutema ne kawulira essungu nga lijjula okukaabya ne kamwanukula, era nga kakyabutaabuta nti ndaba naawe kitaawe era yakugamba ompe ssente za yunifoomu, yagambye ozimpe enkadde eyolese. Mbayiwa n'atulumuka nti ng'oli musiru nnyo, wano olabyewo bbanka? Nange ki omuti ogubalako ssente ogulabye wano? Kale nviira genda, sibako ebibyo, sibako. Okumwegobako yamulinnyisa ezidde ekyaggwe ng'amusasulidde entambula. Agobye muto we ewaka. Obusungu bwakozesezza, ettima lyamulaze n'ebirala ebiringa ebyo si by'olina okulaga muto wo. Kati ye bw'otayagale baaluganda lo naddala bato bo ng'ono atalina musango, ogenda kuwagala ani? Oyo tayinza kusigala ng'asigadde akusabira mugisa, asigala akukolimira. N'ebigenda kuggweerawa. Lwaki sibasiibula gwe kennyini teekawo komenti awo ombulire ekikunyumidde, ekikunyiiziza n'ekyoyize, tuleme okukimbuulira ogambe nti kino kinkutteko nnyo, kino nze sisobola kukikola,
wano nange nandikoze bwe nti ensonga ojjaba ozigusizza bulungi ddala. Lulimi Luganda bwe buwoomi bwalwo, ate nga tukyagenda maaso n'oduwoomesa wano kutuula tusome. YouTube, TikTok kwe kasooteekamu tuula tusome, tuba butolo bwa malusomedde okwoli nga tusoma obutabo obw'enjawulo. Kano ke tuliko tulinga abatandika akatandike. Mbayiwa ow'abayizi kawandiikibwa Walabye eki Magoba. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata empya n'enkadde ziba ssente. Nze Mwanjuzi era omutesiteesi wa pulogulaamu eno njagala basiibulira wano. Mukama Katonda abankuumire awangaale ayisa abasajja.